jigija Uliya doors mikwano mwanambaliza ku program abajana batula hadha meskavi mbanyingi zawo Gloria nakazi nanyine maso nanyini kabina nanyini bintu omumamba yasitu kwa mama leketsacha kweyagala ko rachite weyagala ko nawoli kubaji esawa ne yalanga kuba muziki yebuza bana ikatingu kubire wanga tachasobola so bofunye nga chance yeyagala do that bofunye chance eri emmere giriye bobe ofunye chance yokwagala omuntu mwagale nawe gwe bagala oyagale ebintu birenga mukikwasaganya okitegedde nenga mikwano jange mwe nambabuzaako nembuza ku mutabani wange kanoni awo gamba otao ku enlo Mudualiro mukwano nti mukama okusaba akuberenga akugumya ne mwana wange yonna gye muli nti mbasimba essaala eyo ejabbawo enyambu bulungi n'abalwadde yonna gye muli mikwano gye musinziira mbasabira mukama abakolere aberenga abawonya mwetaaga okweyagalako mukwano nga bwe mwali essaala yokka yekikola naye nga kyonna kyekiri mikwano mbaniriza ku programu abajano batuula bampita Gloria nakazi abatantegera batamanyi mbanyingidewo okikwasaganya obuyimba wanga mbulaye binyuma akatsono ontobyale omukwano gwogwe sibya mukisa you meant to be omwana yakakuba nenga mikono tuba tuyingiddewo ne mwana mlezi Emma mabega kamera yakikwasaganyiza olunaku lwairo tulina mwana mlezi Shafik mu control room tulina Abdallah Musoke yakikwasaganyiza naye tuberenga tukikuba tutyo olunaku lwaleero aba streaming live mwena mikono mbabuuzaako olunaku lwairo tulina abamu basindise dda genda onoonye Nakazi Gloria fans page oberenga okebera mulamu waki oguliyo oberenga osindika message tuzisome wano abamu batandise dda mbalaba kwe bali nnyonnyonnyonnyo omulama gwolwairo gugamba gutya bw'obeera lwaki abantu omuntu nga yamwa lwaki omuntu asigaza essimu mu phone book ye n'asigazamu essimu y'omuntu weeyagalako edda mulowooza kyabuvunaanyizibwa oli n'abeera n'essimu nga naye omuntu yamwagala emyaka 10 emabega myaka 5 emabega lwaki aba alekamu essimu eyo gwe kati naawe oli awo naye okyalina essimu ey'omuntu gwe wayagala emyaka 3 emabega myaka 5 naye nga wabagamba tukitadde naye n'okipinga essimu for what? Mujja kwera nga mtusindika SMS abasindika voice note muzisindika abasindika SMS musindike tuberenga tukikwasaganya tutingiddewo ne Sheikh Dlausi akulomera edduwa mukubire ku namba eyo gyolaba ku screen note 00 bw'obanga tobitegedde byenjogera kebera ku ssimu yo manya nga kebera ku TV yo onoonyeeko Sheikh Dlausi ojeko those numbers aberenga kikwasaganyiza mu bintu bino wammanga abaana baddayo mu masomero beetaaga okubeera nga balombera edduwa abalina amasomero nga temuli baana abalina amasomero nga ebintu bikwata abaana ebintu bikuba amadirisa ku nzigi ekiro bitambula mu dormitories z'abaana mikwano kona ku Sheikh Dlausi abeere nga akikolera obufumbo buyuuga obufumbo tebutereera mukwana mukubireko abeere nga akikolera ojja kikwasaganya byonna biterere ayaya nembuuza kuseka mulaso ogamba otya ennaku z'omwezi nga 28 tugenda kikwasaganya awo ku Freedom City tukikube buto fire the abantu mwenna tubayita okubeera nga tukikwasaganya bannange ba generalists bonna bannange bagambye mbo baagala okusisinkana mu 7 Mr. President waffe w'eggwanga mwe muli Gloria mwe muli Shadik Smith mwe muli Seguya Gerald mwe muli Mukisa Dani bonna baagala okubeera nga bakusisinkana mu 7 yonna gy'oli abaana bakunoonya aba generalists bonna beetaaga okubeera nga bakulaba kiki ennyo ki ekiganye wamma mpaka yimaze nedigidire nakowa stress saagala kumanya Abudu mpali nyuma wa karo tukikube binyuma kale binyuma mama
Audu mpa binyuma wa karo abataliyo nga neyongerayo. Nina ano message mpitirivu nyezo okusoma. Nina abaana benneetaaga otutumirako. Musigire nkubuuzizza akawe namawojja n'amatume namawojja mwenna mwebale kikwasaganya. Kati nga lwaki ngenda kuza omwezi 28 wali ku Freedom City tetubakinga nyimba ngezo. Mama tarinkalala. Sasaka edobozi kiriya abantu yimba tumanyi okuyimba kati ngeze nyimba za Mukama n'oluteeka mu mwoyo n'olyanga lukuyingide. Thank you so much mwana atukolera akayima seeka oli wakabi nnyo naye nga tugenda kukikwasaganya nga 28 wali eri ku Freedom City. Mama nyabo tsoke tukikubbe abayimbi bonna bagenda kubeera wa gospel. Oli wadde mugula tiketi nga bukyali ate mikwano Shekdalausi yayingiddewo dda mu nnyumba ebyo n'obadda bye mbagamba agenda kujja bibagambe n'okusinga ku nze kati gwoba tojja birinda ate abirinde oli waddemu okopa enamba gye nkugambye ate nabagambye buli lwezi ono nenkusomera enamba save the number kuba tuko gyetaaga ate ku olwo oleme biwulira oluusi amasannyalaze gagenze oluusi bakusazeeko nga toliiko so buli lwezi ono nenkuwa enamba gisavinge mukwano obeere nga kikuyambako okubeera nga tombuuza bingi okitegedde. Nabagambye amasomero agalina abaana ng'abaana ebintu bibakuba mu class ebintu bibakuba ekiro mu dormitories mukubireko. Amasomero agatalina baana mumukubireko. Amasomero nga gwe tolina kwegamba olya abaana bagenda bwe bakola ki bagenda bwe bakendeera nga tobitegeera lwaki abaana bagenda osobola bakonaka bazadde nabagambye mutwale y'abaana babalombera edduwa tugenda muki tugenda kuddayo mu masomero togenda kutwala mwana wo nga tebamaze kumulombera dduwa. Enamba yeyo jole backscreen not 00 98 kyenda mu mmeka kyenda mu emu. Alright. Ekibuuzo kyaffe ekyolwayo kibadde kitya? Kibadde kigamba nti lwaki abantu baterekanya amasimu g'abantu be bakyawedda. Walina boyfriend n'omukyawa n'ofumbirwa naye n'enamba okyagirina ekuli mu bwongo lwaki? Simulawo bye ebikadde byonna osigaza ebipya sikyo aba lwaki mubisigaza mujja kubeera nga mutubuulira lwaki okyalina enamba ya boyfriend wo gwe wasomanga naye omusajja gwe wazaalamu abaana banoyo kaleko omusajja gwe wayagalako edda nga tonnafumbirwa naye enamba okyagirina oba omukazi lwaki muzisigaza wama bebi ogenda kubeera ng'ombuulira wangi ono omukazi agambye eki nzikiriya musigaza omukwano muba baluganda mwebuuzaako oba olina obuzibu n'omuganira obuzibu webuti olutalo kuleka nga mukyawaganye bubi naye nga mukyawaganye bulungi banaye wagira musigenda moja kulo bale tukufa bitolo nkubirayo akayimba konna okampeezeeko towulidde agambye ti omusajja lwaba temwakyawagana osobola okubeera nga omwetaaga oba okuyambako ku ssente oba okuyamba mu bintu ebyenjawulo naye abakazi era towulira mujjeko Njakujombulire bw'okikola munaye ku mulamu ambadde nteesa kisinzira relationship ewe mwagitambuza mwayinamu ezzadde temwayina mba mwayinamu ezzadde kiba kisandolekemu enamba ya x naye oba tewamuyinaamu mwana kyandibadde beta n'ogisiimula mukwano mbadde nsaba ya kayimba ki wankuba ennyanda akakuwadde nga tonnaba na kansa abamukwano ndowooza okalabe tiwankuba ennyanda kino oyogera mpola bebi oyogera mpola bulungi ndi fine obulambu bulungi bebi kakati Zemagire matuga nze mbadde nteesa bwenti mulamwa enamba ogirekamu kisinziira ojoli oli mufumbo gyoli kati oba oli mufumbo n'ekirala
kisinziira mwayawukana mutya kisoboka kubanga ekyalimu naye bw'oba nga olukyamulinawo kakwate mwawukanye ebyaddala oba olekamu yakyera oba olina ogijjamu awo kaba kajanja girekamu era bwogirekamu oba okyamwagala otya ndi fine beba abamu kuba osanga nga omusajja yamwagala edda naye nga buli lwaddayo mu kyalo bejjukanya n'atuuka okuzaala abaana nga abasatu ba musajja abaddakawo si ba musajja asembayo wa musajja ate n'olaba embaga akatoggo abakazi bangi amaze okumpa akayimba ka Aizon T wano ke bansabye tubeere nga tukikwasaganya nti I love you Aizon T akayimba not you akayimba ka Titi Tabel tuba tuyingiddewo ne Sheikh Dalausa omba muwombeefu. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala ibadihi alladhina istafa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naye tegaanibwa Sheikh tebibeera mu kusosola naye bwe nakizuula nti tuli musiraamu. Tebagigaanangako. Salaamu eyo bwe tuba tugigaba tugigabira omuntu gw'otamanyi osobola omuteerera salaamu akuzzeeko bw'akuteerera salaamu ogiddamu bw'obanga tomanyi nti mubutuufu alayika si musiraamu wakusosola naye kasita omumanya nti Gloria Nakazi si musiraamu salaamu yange obadde ng'ogiddiramu mu nsobi muyange ngikuggyako obadde ng'ogiddiramu mu nsobi Sheikh nga mbutuufu mmanyi oli musiraamu naye ngenda olaba si byoliko omanyi kyoba naatera bonoosibulamuka nga tugenda mu maaso inshaallah. N'olwekyo banaye Sheikh Dalausa nga bulijjo sanyusa okubalaba nate era mwabeekumirako ABS TV nga mulaba Gloria Nakazi naddala pulogulamu ey'abaddaano baatuule tereera addaano batereere atereera atuule mulayi. N'olwekyo banaye Sheikh Dalausa omulombi w'edduwa asangibwa Seeta ku lw'emukono ngo wenna olina obuzibu bw'enjawulo mbutuufu otambudde okooye ogenze eno bakubbye mbutuufu onoonyezaawo okulaga wasobola okubanga naawe mbutuufu otebenkera mu makaago oba ofuna emirembe oba otebenkera ku mulimu gwo wakyakubuze onoonyeza emirimu okooye oliawo mbutuufu watuuka ekiseera n'ogamba kambiveeko kati mbutuufu kantuule sirina kyakukola gwe atalina kyokkola oba okirina nga omubutuufu wali ofunyeeko enamba ya Sheikh Dalausa oterese entereke okyalinda kulaba butuufu anaave wa Sheikh Dalausa akugambe nti mbutuufu nze natereera kati oyo oba oli mutuukako ddi jangu wa Sheikh Dalausa nkulombera edduwa osobole okuba nga ovuganya naawe gwolaba nti mbutuufu negomba Gloria Nakazi kubeera nga Gloria negomba kubeera nga Sheikh avuganye naawe anti labayo yoina kyasinga ku munne gwoyimirira wano nozina amazina ali ku TV n'agamba bannaye bwembeera nga Gloria mutuufu nange nandibadde nkikuba nnyo ku TV kati nze banegombako kaŋŋambe nti oba obugagga oba okulombera waliwo abeegomba nti mutuufu nange bwembeera nga Sheikh Dalausa nsobola okulombera abantu edduwa oba okusabira abantu edduwa ala nanyongera emikisa gwe buli kyowulira kyoyagala kwate ekkubo ojje seeta noŋŋamba ey'emukono kasita otuuka eseeta booti vaamu kumwebaza stage buuza awali muunu supermarket gamba ababoda nti ŋŋenda wa Sheikh Dalausa awo ku muunu bamanyawo kati tebakyatawaana bamanyawo n'olwekyo bannaaye gwe wenna ng'oli eyo ebizibu byakusukkako ozaala abaana nga bafa tomanyi kyebatta guloli osobola okubeera n'olubuto n'olukuza n'otuuka oluzaala omwana nga mulamu wiikisi 2 wiikisi 3 mwezi gumu omwana omusanga muliri nga yafudde oluusi n'abatakuza n'embuto myezi 3 myezi 5 luvaamu mwenna ab'engeri eyo Gloria waliwo omuntu ye ng'ali eyo nga ye omwana we tazaalangako ku mwana n'aweza emyezi 3 buli akaseera ako bw'aweza emyezi 3 noga bannaye obaona anaakula ogenda olaba nga naye ate ebyattooli bye bimuzeemu jangu wa Sheikh Dalausa nkulombera edduwa osobole okuzaala ku baana naawe
osanyuke kusanyulyo oba ku bulumi bwo bwalumwa ng'ozaala omwana obaleko mu kuzyala kujaga nolwekyo nga tuvuddeyo eyo gwe wenna ayitaaza ennamba yange eri 0780 25 15 02 bwekiri 0780 25 15 02 oba 02 eya walidi eri 0700 88 23 91 0700 88 23 91 enamba neyo enamba gyenkusomera yeyo gyolabako kalogo oba akabokisi aka brown enamba eyo ebeerawo buli saawa 10 kasita olaba abadde ano batuule oba omukyalo ono koppa enamba omanya enamba eyo yeyange awasigadde nti saawa kulwomukaaga saawa 10 ne mu kitundu era enamba eyo ebeerawo nga basoma ebbaluwa ewakikankane ate ono bwavaako nga wagendako kikankane saawa 12 kwegamba nti Sheikh Dalausi banzuula nga nze mukozi w'ebyamagero Gloria bwe nkwatako nenkulombera edduwa ky'oba oyagala nnaku nnya nze namala wannombera n'entere nolwekyo gwali eyo gwe ng'okyagezesa oba okyalindagezesa kwata ennamba ya simu eyo tuukiriza kyokola ki kyoyagala kuba ku simu buuza buli kyeweetaaga akukwata yenna munnyonnyola obuzibu bwo kuba nkola n'abangi bwe mbeera wano ku TV essimu nzirekayo ewaka waliwo abazikwata goba mwana muto oba mukyala oba musajja munnyonnyole buli kizibu kyo ajja kulagirira akugambe nakikyo batuyambe baleme kusaba buyimba enamba si yakusabirako buyimba ate ab'obuyimba bannaayo oba ojja kunyambanga buli lw'otuuka wano obawe ennamba yo gye balina osabirako obuyimba ninga bakubesimu ennaku zino obuyimba tebakyakuba masimu basindika abali ku analogo simanyi kye banaakola nolwekyo Sheikh Dalausi olwokubiri n'olwokutaano sikola ennaku ezisigadde zonna nkola naye olwokubiri n'olwokutaano sikola ate Sheikh Dalausi sikolerako bwereere mwabajja ewange ngoze mbadde nzize kubuuza si byaweebale waliwo abajjambu ate mbadde nzize kubuuza kiki enzija nakyo ajja nakusaba ne transport amuzizayo bali bakalu bw'ayagala okubuuza kiki ojja nakyo kuba ku nnamba eyo obuuze kiki ojja nakyo bajja kunnyonnyola olwokubiri n'olwokutaano sikola ennaku ezisigadde nnyuka saawa 9 mwe abalina abaana abagongobala omwana atasoma bulungi essomero lyange abaana tebajja abajja be bagenda jangu ewa Sheikh Dalausi my business tezitambula njagala gendako ebweru njagala kufuna mulimu Gloria njagala banyongeza omusaala gwe ni bw'oba oyagala bakongeza omusaala Gloria ntuukirira oba ofuna 5 ofune kakati tuve wano tugenda nolwekyo Sheikh Dalausi bannaaye mbaniriza mmwe abajja ewa Sheikh Dalausi akeera asooka ewange buli ku makya asooka ewange mukolerangako bwereere gwe kasita osooka bwoti n'ofuna nnamba emu mukolerako bwereere nekyayi abaawo nekyayi wabwereere abaawo ntandika saawa 2 okukola emirimu gyange saawa 9 mba nyinyuka nolwekyo bannaaye mweyune musobole muleke kubeera eyo nga mulowooza nti simanya ate mbeere wano ndyoke mpone kansabe Mukama Katonda anamponya waliwo ebyetaagisa amaanyi ag'enjawulo nga weetaaga ogendako ewa Sheikh Dalausi nolwekyo ku bizibu byo byonna byolina tolinda ate kusooka kubyogerako nti Sheikh Dalausi ate kino takyogeddeeko kyayogeddeko kyakola jangu ku kizibu kyo kyonna tewali nsonga gye zitakolako okujjako siriimu ne kansa byentera okwogerako ebirala byonna mbikolako tolemererwa jangu Sylvia tugoba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yes abadana batula Monday to Thursday lero lwakubiri Sheikh Dalausi abeerawo nnyo mu nnyumba ate olunaku olw'enkya ojja kugenda wala eri ku Nakas Gloria fans page okubere munamwaki gwe tunaaba tutaddeyo olunaku olw'enkya then tujja kubeera nga tukikwasaganya nakugambe gwe wenna eyeetaaze plot oba ettaka kuba ku 075 2
0752 34 97 tubeere nga tukikwasaganya. Tubadde ne mwana mulenzi emabega wa kamera wali eri tubaddewo ne Abdallah Musoke mu control room. Abdul osobola okunnonyezaayo akayimba konna